This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini, the Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya aguse mutali erabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3 nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 abiri mu February Darena Zekawanda abiri mu biri ekyotera Kasambya omutwalo gumu abiri mu Saturday City Mtiana omutwalo gumu. Ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana mubirete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu kyokka mu Kampala biwagidwa I&M Bank Tanyuka TV Ntake Super Cooking Oil paka last time machindi ne MTN. Together we're unstoppable. Omuntu oba ne mukyalawo olunaku lwe musisinkana eba Valentine luba kweyagala naye obufumbo bwe buba bwayogera mpulira bamufunayo olunaku lwe babalondeddewo mulukuze yogera mpulira kyeki munnange gye ngenze wakasuku mbadde mayitu naafuna essente z'abaana kati ate bwe nvuddeeyo bwe nsaze wali ekkubo emmotoka n'etomera kati nembeera taawo kati bwe nvuddeeyo gwobinyumiza takunyega n'omugala simanyi ompulira nagwe yogera mpulira obufumbo obulamu bwe otuuse wakasuku munnange tubaddeawo ne tunyumya bwe ovuddeyo n'olagawa butambula n'emboozi byoyogera bibaako abiwereekereze nti bano emotoka gwe tafudde ntya munaye tafudde ne bamuddusaawo mu ddwaliro naye olowooza awonye nti sigoberedde naye obufumbo bonna kasita omu kumwannyonnyola ng'omulala asirise munnange byenkugamba gwe yogera mpulira kati Valentine ekola kwawe muba mugyetaaga naye ati fe abalina obufumbo nga buli lunaku tuba mu ssanyu kati oddayo eka mukyalawo n'akubuuza olunaku lubadde lutya nga nsanze naye kasuka oyo takuwemuza nga ayagala okuwemula nomugamba amanyi byensobola ne byesisobola naye ate ate gundi n'omuganda bwe nvuddeyo neŋŋenda n'onyumya okuva lwe watanga bwe navudde wano neŋŋenda bwe nti kati ate nange bwe wandisaawo neŋŋendako nakigayaddewo bwe tuti bwe bufumbo obuteetaaga Valentine. Kati mukyala we ekyo kyammanyiiko ye kyekimusanyusa tekimusanyusa kubanga olina amannya ga baalugavu ate bazaala bambi ng'alabye ennaku egenda mumuttira bwereere kuba oyogera nnyo ebitagatta ku linnya lyo kigamba okugatta ku byenfuna kwegamba ovaamu ekigambo nga kinene nnyo n'atya nagaha waalugavu yakyogera mutabani wange ate kati olumu ne muga society gyalimu mugambe nti mulamu wo waki ampita mutabani alina emyaka emeka 3 akuzaala bwolina 3 akuzaala 15 azaala nze mama wange yanzaala alina 15. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do our projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights.
Swings Avenue ekutusako Roast and Rhyme Reggae Raga Nyam Edition yakwera ku Sunday nga 23 February jahazi pia emunyonyo alebado kuingira emitwalo 7 ku gate ojja kusasula 10 VVIP experience eriba big boys emitwalo 20 kale funa ticket yo katigena FlexiPay app obanyiga kamunyenye 2 mu kadala Sama Soja Bini Ganta Young Mulo Winnie Nwaji ebirong digula kusawa tane zo kumacha jangu na gurilia na kwachera akanyama jangu na kakeka nebachiyaye bone wacharibo endongo tukuba yakurubarama omuziki gwa reggae ne raga ogutasirika non-stop mwesale mivazi eja yellow red oba green olwo vibes olubalama lw'ennyanja zirinnye baba ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abo bola bababbi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Watulabyeko edda a few days nemzeyi magala. Now here we return. Sagadale tuddawo tunonye Peter Sematimba sima tunonye abebyula kati twagala something different. Olunaku olwali tugenda kwogera Valentine's Day. Nzeyi magala nsanyusa okulaba. Kale munna. Nange nsanso okusa. Obulamu bugamba butya. Obulamu buyinza osabudde ekitengi. Kino si kitengi. Kino ki? Musatu busaya. Saa kino kitengi sebo material giraba no giraba. Ekitengi kiba kyabimuli nawe. Oyagadde kiko. Kati abantu badde ekitengi weewano. Kati we ukasita kano kabaako oba okubye ekitengi. Engoye z'abasomesa baagala nnyo ebitengi ne kawunda. Akati nze nali manyi sijja kugula kawunda. Nasasula kawunda njiriremu Christmas ya 89 ne bagimpa mu 94 era nze nali nakoma okupimisa olugoye. Nzera obulamu bwange nali nakyawa abeebyalani n'okupimisa olugoye. Nze omwami namusasula siringi zange 6 ntungire kawunda suuti yabanga kuwa n'ekiba nawana akantu akeeru ng'ena ne siriiti 2. Yamalayo emyaka 4 ate nampaako mpale kati yali yanzenzemu okwambala zino engoye mu 2018 nga wayise emyaka kumpi 3 kati nze musajja yali yankyaye engoye nakati bwali mulamu atunga era namugamba musajja gwe wankyaye engoye empime ate nawe kugimpa myaka 4 nga mukambwe nnyo bani mata bachi omukeya service erabirira ebudaabuda abantu baddaga bali babonabona mugologoyo lutwala ku kyala nze nina gwe nakwata amatayi namuwa empale yange n'agisaa n'agifuula mutema bugwe mulembe oguliko ne mugana nagambyeko gifuula mutema gizeewo ne bamanyira abebyalani bedda bamanyiranga mata bachi omukeya service erabirira ebudaabuda abantu benna abanywa omwenge enjaga tugaba eddagala erijja omuntu ku njaga omwenge ku mayirungi na bintu kyonna jako omuntu olina taatawo maamawo sengawo kizibuyo mulwadde ali mu ddwaliro weetaaga omuntu amujjanjaba tuukira Matabachi omukeya service Uganda Limited. Ennamba eri ki ya Matabachi? 0774 790 120. Eya WhatsApp ya Airtel 0708 247 Matabachi omukeya service kyekiddukiro kyo buli ayagala omujjanjabira omuntu we mutabani we yavaako yanywa enjaga n'avaako tubajjanjabira awaka tetubakuuma omanye omuntu
omugamba nti tubakuumira awaka obanga mukuumira mu kikomera ekyekomera ffe tubajjanjabira wali open wantu walungi tubeera nabo tubalinako emikwano tobeereyo kusika mugwana mutabani wo mutuwe tumukujjanjabira oba abadde anywa enjaga amayirungi byonna mutuwe Matabach omukeya service ku ssimu 0774 ya WhatsApp eri 0708247260 mwoga azimbira ddala kuba peva ne 99 tuzimba ennyumba tukozesa obulunga bwa mwogo tukuba 99 eza layisi ku bbeeyi tukube 99 ku layisi nga ez'obulunga bwa mwogo tulina ne Matabach concrete yekozesa sementi yekka n'okuzimba ezimbisa sementi ne 99 okubaza sementi naye mwoga azimbira ddala bw'otuwa omulimu ng'oyise mu mwoga azimbira ddala building company tukozesa buwunga bwa mwogo kuba peva n'okuba 99 nje ekintu n'abantu bakitegeere Matabach concrete yekozesa sementi yekka era tusangibwa ku simu 07747990 akataba abaganda abasukulumu kigenda kufuluma njabbabuulira leero tugenza booking ekifo wekanafulumira tujja kuba tubabuulira olunaku nesawa naye nga kagula $10,000 naye abantu njagala balabula omusajja kati asomye ennamba ze wano mwagala okunsumbuweera Kasuku tuwe ku namba y'amagala dda ku vidiyo girabe ogyetegereze ate mugamba ngisoma mpapa eri 07790 ya Airtel ya WhatsApp eri 0708247260 terevu so sagala tazibwawo bali kyewunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumba muzukulu w'eseeri Nakibuuka gwe bazaala mu 1919 n'afanga nga 2 mu nnyogwe 1991 so sagala onsumbuwe omaleko emirembe juzi nagenda nenkola interview n'omwami atwala abantu ebweru awo ekyengera ate oli ankubira bampadde ennamba eno nti gwe otwala abantu bana amagezi sagala kunsumbuwa tegeera ennamba eziyitawo neza customer oba client ennamba zino yensonga waliwo ekinsumbuwa can someone be that inattentive okuba nti tutaddeyo bwongo kyolaba YouTube tosobola kwawola nti eno yenamba ya Kasuku kuba tugiteekako wali n'eyamagala yino gyasomye ate era n'okubira Kasuku halo muzeeyi magala saagala bya kisiru ngenda kuwemula kikugambiddewo era kati ennaku zino saagala nnyo naye abantu abamu nagendako ku mukolo gw'abalongo awo ekyanja tolaba nti abantu baagala ebyowemula after 2 hours navaawo mulaba ekyanalongo kibutakati abaana bawemula ennyimba zibeera otuuka amatu ne gakuluma n'ogamba Kasuku naye wawulyako ebyobuwemu n'otya era nalekawo Bandrat n'ekiko ne Jenkins gwe muzira wange mukuwemula okuvaako ekigambo ekinene muzeeyi magala tokikola wali ku TV n'ogamba mukyala nti tujja naye abantu bakifuna bufunyi bubi benamugamba nti nale mugamba beera waawo nzija mwakifuna bubi oba Kasuku wawulyayo ebitiisa mu kuwemula ye bannaye nako semberako emabega omusana gweyongedde ye bannaye nakulaba ku gundi nga bakukyazizza ku crossfire oli omwana yani ono mulalu kakoona naye naye wali togenda makona ng'aleeta omwoca naawe kakati omanyi abantu abamu b'omugamba nti saasoma yakuyiteera amanya ayita ataasoma kati ate tebamanyi ti nze namala nenfuuka ng'eyasoma kuba nze nali nkimanyi nti omuntu bw'oba nga nsi gye tulimu y'abayivu onoonyayo ate naawe ebikufuula omuyivu abantu tebaawula okumanya n'okusoma bintu bibiri byanjawulo kati abasinga tulowooza nti ataasoma talina magezi naye nga kikyamu munaye gye tuli ate nga tugayina ate nga nkakasa tugayina kati Valentine omuyitale
yali muyitale faaza n'ayagala omukazi ne bamutta kuba kyobula bagamba omusaayi n'okunyolwa bulaakani ne red kwebiva bamutta omusaayi ogwakulukuta kyekimyufu okunyoloka abantu kyekiddugavu Valentino yali muyita yali mufaadha n'ayagala omukazi oba batuga nti yagatta bafumbo paapa n'alagira ne bamutta kati abantu kwe baava naye nga kintu olunaku lw'abaagalana kirabika baluterawo bantu bali mu bufumbo nga tebeeyagala ne babalondezaayo ku nnaku 365 olunaku lumu lwe baba beeyagale naye nga olunaku lw'abaagalana teruliiyo omuntu oba ne mukyalawo olunaku lwe musisinkana eba valentine luba kweyagala naye obufumbo bwe buba bwayogera mpulira bamufunayo olunaku lwe babalondeddewo mulukuze yogera mpulira kyeki munnange gye ngenze wakasuku mbadde mayitu naafuna esente z'abaana kati ate bwe nvuddeeyo bwe nsaze wali ekkubo emmotoka neetomera kati nembeera taawo kati bwe nvuddeeyo gw'obinyumiza takunyega n'omugala simanyi ompulira nagwe yogera mpulira obufumbo obulamu bwe otuuse wakasuku munnange tubaddeawo ne tunyumya bwe ovuddeyo n'olagawa butambula n'emboozi by'oyogera bibaako abiwereekereze nti bano emmotoka tafudde ntya munaye tafudde ne bamuddusawo mu ddwaliro naye olowooza awonye nti sigoberedde naye obufumbo bonna kasita omu kumwannyonnyola ng'omulala asirisa munnange byenkugamba gwe yogera mpulira kati valentine ekola kwawe muba mugyetaaga naye ati fe abalina obufumbo nga buli lunaku tuba mu ssanyu kati oddayo eka mukyalawo n'akubuuza olunaku lubadde lutya nga nsanze naye kasuka oyo takuwemuza nga ayagala okuwemula nomwa amanyi byensobola ne byesisobola naye ate ate gundi n'omugana bwe nvuddeyo neŋŋenda n'onyumya okuva lwe watanga bwe navudde wano neŋŋenda bwe nti kati ate nange bwe wandisaawo neŋŋendako nakigayaddewo bwe tutyo bwe bufumbo obuteetaaga valentine kati mukyala we ekyo kyammanyiiko ye kyekimusanyusa tekimusanyusa kubanga olina amanya g'abaalugavu ate bazaala bambi ng'alabye ennaku egenda muttira bwereere kuba oyogera nnyo ebitagatta ku linnya lyo sigamba okugatta ku byenfuna kwegamba ovaamu ekigambo nga kinene nnyo n'atya waalugavu yakyogera mutabani wange ate kati olumu nemuga society gyalimu mugambe nti mulamuwo wakyampita mutabani emyaka emeka 3 akuzaala olina 3 akuzaala we 15 azaala nze maama wange yanzaala alina 15 kati oli mutabani waffe mami nkubuuzizzaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero oli otya walidde kaki nka mutwalire ogenda kamutwalira byogere ng'obikakasa ojja kamutwalira kasuku agenda kumpa ebyokulya byo mutabani wo mbireete so kati omukulu agayitira mmwe wammwe buli lunaku emyaka 3 tulako ennaku 8 okwera 3 ati nze muntu eyagenda mu bufumbo oba ngambe etegekedde ku myaka emeka 19 bya 19 obeera otegeera ebyobufumbo omanyi lwaki nabitegeera nze nayingira bufumbo nga nina emyaka 8 ntya nze bwe mpeza emyaka 8 gavumenti y'Obote yagoba kyebayita modern oba ekidandali ekasana n'ekirete Bunyaka waliwo kintu bakita modern batundirayo mwe kati bazita maire 5 ez'essanyu ne bakireeta ekasana ebunyaka kati nenjiyamu okukolamu omulimu nga nfumbamu mawowoolo naye nga jjajja wange mpita mwami
era nze myaka 8 natandika okulabira jjajja wange eyo oli gwatugamba mwasulanga olusi ku kyaki biki eseri nakibuuka oyo gwenjogera gwe bazaala mu 1919 n'afa 1991 nti nakola nnyo omuntu omusajja byakola ng'ate ndi mwana kati ngenda okutandika ebyokuwasa byennyini nga buli buvunaanyizibwa mbumanyi ti gye buli era nze seekangako nze ne bwe nnawasa nafuna okusomoozebwa ne bampa balamu bange ne tubeera nabo ekyandibadde ng'okusomoozebwa nakiraba nga byonna bisoboka nze era nze muntu abadde mu bufumbo emyaka 3 nga sina kintu kye nsobola kukugaa nti nafuna kino nga kitiisa tolabye kitiisa mu bufumbo buli kimu wali wakirabalaba byonna nali nabiraba nga tulina ejjejja fe obwavu bwatuluma n'ejjejja naga mwami ki ekiddako yampitanga mwami leero tunaalya ki n'omugamba kantwaleyo enku tulabe oba tugula ku mmere nze nalabirira jjajja wange okuva ku myaka 8 paka lwafudde kyate ku 19 nagenda okuwasa nga byangu nnyo asibiinaako buzibu era kyoba olaba n'abaana bange bwaŋŋamba bye mmanyi nti kusoomoozebwa kwa bulijjo mugamba ebyo bya bulijjo ebya bulijjo byebiriwa musajja kwenda mmere kubulwa waka sukulu fees kubula ennaku zino ekyobwenzi abakazi bakikuliriza omusajja okwenda si kibi naye omukazi okwenda kyekibi musajja bwayenda abasajja laata ennaku zino batugamba boba osobola okwebaka ebweru wakinza seebakayo awo yaba nakawanga asooke yaddeyo ku ssomero gye yasomera alaba obungi b'abaana abawala abali ku ssomero n'abalenzi population ajja tegeera nti naye nga bw'atayagala kuba namugjawe bajja ozaala abaana bamudibeko ng'azadde era bawala bangi abeetaaga ofuna abaagala manyi bino babyogera nga bakyali wano ne bw'amala naye zaala n'alaba omwana we ng'ayagadde ku omusajja alina omusajja omukazi ategeera nti yali mulwali omukazi kya buntu nnyo era kyandibadde komoni nnyo oba ne mujjawe bw'ogenda mu byawandiikibwa bayibuli yagamba nti mu luvannyuma abakazi 7 balyekwata ku musajja ogwo nga zaali nteekateeka za Katonda ng'alabye ebbumba lyasinga okuba nalyo ly'abakazi ate gye twolekera bwe tudda mu Buganda bo Buganda yategeera dda n'esengeka omusajja abakazi baba nabo nga 6 Kaddulubaale Mukuuma Muyiiya Nassaza ne Mukebezi nawandako w'omukaaga Kabejja bali 6 ate teriyo kitiibwa kya musajja alina mukazi wako mukazi alina basajja 2 Kaddulubaale yasooka Kabejja naddako Nassaza naddako Mukuuma naddako Muyiiya naddako bakazi 6 kati Valentine n'abalala be baana baffe abawala abato abalina aba boyfriend baabwe kati bannajjuma ngaabo kati omulenzi wajja muweereza akamu ku ssomero omanyi kati bo bakyasoma akamuweereza ku ssomero gwasoma naye boyfriend we gwali yakamuwaawo tokiinaako obuzibu akali nze ate ngenda muwandiikira mu akapapula akaliko akafaananyi k'obumuli kwegamba olikaga nti Valentine y'abato n'abakulu abali mu bufumbo obuli mu ddinaayo nga tubulabanga obuliwo naye nga tewaliiwo naye nga buliwo wa kitiibwa amaka gano gonna gabula omukazi nze n'omukyala nziremu nzira awaka ng'amaka galimu eyombeera abantu nga bali mu maka naye nga ekibafuula amaka kizimba omuli omusajja n'omukazi bagambako tiwali antu nga basula mu bitanda byanjawulo ebitanda biveeko n'ebisenga ng'oli oluyingira n'asibawo nnyo n'omusajja n'ayingira n'asibawo nnyo obufumbo gye buli ate businga mu bantu babikula ebi bagagga nabaasoma bino ffe bannakyalo butono ffe bannakyalo obufumbo buki butono kati ffe eri mu kyalo
twategeera nti omuntu bw'oba ne mukyalawo akuwulira omuwulira muteesa mukkaanya muwogo tewali nti teekako lumonde yaweddewo nti sima kyetumula yaweddewo nti leeta endagu tewali nti leeta bakulu jjuuni aweddeko leeta kisebe tewali nti leeta nandigoya tewali nti awo tusime kaama mba emmere esembayo egy'ennaku kaama simumanyi si kaama ye kaama simumanyi emmere ya mu ttaka erina oluganda ku kyettumula ne balugu naye yo yakibaga nti omunaku kaama yeerandiza yekka kati kyettumula bw'omusimba wano omuteekako wanaalandira n'endagu enziba oziteerawo emiti zinaalandira nganda teziranda kati enziba zo zibirira ku miti bwe ziti kati nandigoya era naye omuwa ne bakulu jjuuni kati ye kaama yeenoonyeza bwanaalanda kati okulanda kwa kyettumula bwe bunene bw'emmere wansi era bwe bunene bwa nandigoya bwe bunene bw'ekisebe bwe bunene bw'abakulu jjuuni bwe bunene bw'endagu enziba munaku kaama wekivaawo yeerandiza yekka abeera mu kibira neba naye weetaaga otandika okundagako bintu ebyo njangu ebunyaka kaama mulabeko si kaama munaku kaama kaama njagala mulabako nze n'abanaku enkolagana ntini kati njagala kumanya we bava wali okwerandiza bokka era jja kukolayo sho abanaku we muva waawano ngenda kujjayo tukoleyo sho y'abanaku muva wano ne mwerandiza mwekka atera okulibwako emmere enva tutera enderema embooge enderema kyeki enderema nva kimera bakiryanga enva enderema embooge enkami oba enkami olumu bwogiri ejjukanya ekutwala Kampala sopiidi era oyina kuba naye nze ondaba nze enva zesiriddeko za mulundi ogwo nti nakula jjajjange tazirya ate n'okuba nti nasooka kuba musiraamu Pozi wasooka kuba musiraamu nze nali magala twaha bateesaaki era nga kitange ye Yusufu Semakula jjajjange ye Haji Yunusu Musoke Semakula ate abakitange abamu gwe bayita mbu jjajjaawo Nakabiri nze abakitange kubanga kitaawe wa jjajjaawo abakitaawo kati ki ekikujja mu busiraamu batugamba tulya emiziro gyaffe nze okulya olugaffe sijja dulya akangendene kansigale mu kyensobola. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenasa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Kati oli muki? Nze ndi musajja Muganda. Tolina nti ndi mukatoliki? Siri. Kati bw'ofiira wano bakuziika batya? Bwe nfa mala ennaku 4 bakuba ennyimba 6 ez'abasudde 2 mpulira nnaku bwe ndowooza essaawa ey'okufa abagenda bandikomyewo lwa Ssebatta n'obulamu bumpi lwa Ssebatta Walumbeza lwa Kafeero Nsonda 4 lwe bakuba ku ssaawa 8 nga banzinga batandika kunzinga ku 8 n'embugo 13 banziika ku ssaawa 10 olumala okunteeka mu ntaana ne bakuba oluyimba lw'abasudde abakungubazi
siteekwako kimuli siziikwa mu keesi buli mukoddomi wange yenna tebasoma kintu kyaleese buli awasa bawandiika nti twebaza abako mwenna abatulinyidde mu musaayi buli mwana wange yenna olunaku lw'enfa alina kutambuza bigere nga talina ngatto oba bakubikidde nakasero olina okujja nga we bakugambidde nti kitaawe afudde wozikwatira mu ngalo omuntu yenna omukyala gwendifa nga yasuze mu nju yange yenna mwandu wange sinayo namwandu mulala abasigadde bagenda kuba baana b'abaana bamaama b'abaana bange naye omuntu lwendifa nga yaliwo yenna mwandu wange yatwalanga emyandu gyange zesinaayo namwandu aliva bweru nga teyasuze waka kubanga emyandu bye byobugagga by'omufu asigala agikuuma yaba namwandu ababadde abaana ne babeera bamulekwa abibadde olujja ne bibeera ekijja era nziikwa mu lujja lwange wakati nsitulwa abantu 8 aboolugave 4 n'ab'endiga 4 era abantu be bawanga okwogera ku kufa kwange bwe mbaŋŋaŋŋanze mbasoose asookera ddala bamuyita Lubega George William owookubiri bamuyita Kawooya Badiro owookusatu bamuyita David Ssennyama addako njagala asome bubaka saagalayo muntu mulala nze kabe mukyalo we kabe mwana wange tebamuwanga akazindaalo okwogera siziikwa funeral service siteekwako kimuli siziikwa mu keesi mala emyaka 15 olumbe lwange balwabye oluvannyuma lw'emyaka 15 nsikirwa muzzukulu wange siziikirwa mwana wange kati bona oba tolina muzzukulu nja kuba mufunye nze bwe ndiba siina bagendanga mu lujja lwa Kasana Swaibu ow'e Kagoma ne bajjayo muzzukulu we yansikiranga bwe mbanga nze sifunye muzzukulu ewa Kasana Swaibu olwoba munnaddiini nnyo asobola okunnyima omuzzukulu omanye eddiini zajja kutwawula naŋŋanda zaffe bagendanga ewa taata wange Badiro Ndugwa Musoke ne bajjayo omu ati omwana wa muganda wange naye muzzukulu wa muganda wange wa Badiro Ndugwa taata wange lwakuba yafuuka jjajja yasikira jjajjaffe naye Kasana bw'abanga tampadde muzzukulu we bagendanga ewa taata wange Badiro Ndugwa ne bajjayo omuzzukulu wamu ku baganda bange yenna gwe baliraba naye nga tafaananya linnya nange saagala muntu yenna ng'afaanana erinnya nange ansikire okwakulira ng'otaddeko obungi omufu ofuuse walakizale era mmala ennaku 4 nga bakuba nnyimba za kafeero basudde na Sebatta nga tuli awo tugumenyeka muziki betulya betunywa buli mukoddomi wange ku lumbe bamuwanga oluwombo nga lulimu enkoko nnamba oba yasonda oba teyasonda olumbe lwange lulina okubaamu ente 2 gye bali ekiro ne gye bali enkeera olumbe luno olw'okufa oba olw'emyaka 15 luno kukufa omuko buli omu bamuwanga ekintu ekifaanana n'ekyomulala oba bawadde ennyama bonna buli muko wange bamusosolanga olw'okusinzira ku byeyaleese era tebasomanga obubaka bwonna obwebaza omuko ne byeyaleese bwe batwaliranga wamu kubanga bonna baba bakoddomi bwe bayita wiiki 2 oba omwezi buli muko ne bamwebaza n'ebbaluwa n'ebintu byeyaleese muzeeyi Magala ebintu by'osaba bingi nnyo kikyensabye byonna ebyo byotugamba byakifa mulundi gumu tukuziike tugende kukiddako nze siddako siggaanyi kasukwera bwenfa kati katugeze nziikwa leero nziikwa lwa 6 lwa mukaaga era ojja kuba wano ku Soozo
otuuke essaawa za kuziika 8 7 osimbule otuuke ku 10 oziike sikwinaako lutalo nze sigenda kululuma wanze buli ekyetaagisa mu nsi okulya nkiridde nze ndidde n'okunywa nze era bunanasi namutunda tonywa soda munywa naye si kyekintu kyenjagala ate bbiya simunywanga ate wine simunywa ne whisky sibinywa mbaye yankuweeyo bereya ebeera champagne nebane gwe mpaka ogwo omwenge gwosobola gwosumulula gwekola netukanywa kakusanyusa kati nno kasukunze nkubuulire okola ebintu bye nalina okukola mu myaka gyo nesibikola naye nti ekyenjawulo nti byonna onsinga emyaka gy'olina by'obaddemu saabifuna mu myaka gy'okolaki naye mukwana wange nkusanyukirako ne gy'obeera era nze Katolo bw'amanga tannafa ye yakolanga ebintu bye nandikoze mu myaka yabikolera kuba ffe twali tutambula kyekimu wadde yali ansingako naye nze nga buli ku makya nsooka kulaba Katolo bw'ama gye yabadde nze omuntu eyeewa eddembe mu mutima gwe mu bulamu bwange mwagala nnyo nze Kasuku nsanyusa waliwo enakulaba nga olina mini y'empale ng'abantu bangi naye ng'okutta omwenge buno obulamu ffe bwe twasubwa kati nze nembikola ebisajja kisiru nabwe bwe kitulaga obugulu kati bw'obikolera mu kifo ekituufu mu bantu abatuufu mu budde obutuufu mu myaka emituufu awo baŋŋamba nti nali nyambadde bubi mini y'empale Kasuku ojja otya ku mukolo ng'oyambadde bw'otyo naye era kubayomba tekuli yali anguliddeyo tya mwami Kasuku ennyambalo tetugyagala tukuwadde zino engoye nze omuntu yenna kasita akola nze era kyoba olaba Mukama yanditwadde ffenna ku ssanyu era abantu balekeraawo okuyingira mu ssanyu ly'abalala okulowooza nti bandisanyusenga bo okitegeera nze bingi bye sikoze naye nze omwana wange ne bwe mbiwulira buwulizi ng'abikola nsanyuka sinina omwana wange bamutwala eyo asoma esifo bamutwala eyo mbu waliyo emipiira bagizanyira mu musenyu simanyi baddukira mu musenyu balina ebibeera eyo ku biiki beach football ne bakigamba bugambi muwala we yabaddeyo oyanga omutima gwe gutebenkedde obuuza yani yamututte nti gundi olaba akasente weekali fe olumu ate obujja butukwatirwa abagagga banfenna tetujja kufuuka bo nofuna n'omugagga akwanya omwana ate naye n'omukwatirwa fitina omugagga ayagaza ki muwala abaabo twali tugenzeeko ku football musenyu naye obuzayi magala ekitu ekyoyogera kituufu abannayuganda obuzibu bwe tusinga obba nabo fitina teriyo muntu alina nsonyi eri balala nga bwavu kati nze sambala mini tojja bigendango tambulira mu baavu banna abatazambala naye kati nembeera ne biliyoni 2 mini y'empale njajja esala layira n'okwata wano ku majja bakusanga ogibyemu mini y'empale naye nga tanto ogulyako naye kati oyambadde yagumu 2 ojambayeko mini y'empale olaba ezo mini z'empale ziva mu mitwalo 10 oyambadde empale ate oguze kamu kati abamu bambi bwavu bweobeera buboogeza kati bwavu bubayisukkako teriyo omugagga atondo wala kuki era abaana b'abaavu be batemeje emiranga egy'olugenderezo niyo omugagga alaba ebizimbe mwana asolooza abantu tebakabira nnyo bakitaabwe lwakuba babaleseewo naye babalese mu mbeera nti bebadde babeerawo be babagulira emmere era batugendeyo mu kufiirwa mu bagagga omusanga bambi munakuwavu naye ng'ali baati naye dadi afudde naye bamuweetako na wano n'obuziga bujja butininaanyigako wanokwatako wali agwa neeri abadde taata wamukubira kasimu n'amuwaayo taata mpeddezayo yattame wa 2 nga byakaaba byalanyamba ebyabakaabira ani anaamumuwa eyatayimuwa 2,000 mpayo data wa 3 kati abadde amumuwa gwe ofudde naye naalaba ekizimbe kiri wali ng'akaaba kuki agamuwa yafudde naye kasita atulese tuli bulungi obulamu bugenda sigala buli constant lwava nti ate abakuzi abamala ne babibba
abakozi ababbi. Era nze buli mwana wange amuzaala ye mukuzawe. Buli mukyala gwe nazaalamu omwana omukuza we yennyini. Ye yennyini asala amagezi oba ayenda ku basajja 10 alabirira omwana we siina mukuza mulala. Maama waabwe ye mukuza waabwe. Naye bwe kyetaaga kuba kati maama tasobola ateera kulekerera baana be. Balekerera embeera owange yandikawo nga nina emyezi 2 nakati taddanga abeera Nansana. Maama wakyaliyo mungi afika nga birango bya Saalongo John. Takuwulizaako wadde? Nange simuwuliza. Abazadde ekyo kintu nakakiwulira gwoli waako biri. Waliwo omuvubuka omulala yatugamba yagenda paka Amerika, maama we n'amugamba ndeka nesonyiwa ndeka. Ye yali anoonya waaki? Nze maama wange simumaama omutima gwa maama nze tegunnuma nze maama wange mwagala nnyo. Olunaku lwalivaayo nanga nti nze maama wo, naye olunaku lwalisigalayo siri munoonya. Omanyi nti omunoonya nakwegaana wallahi nakubuza nakuzaala mwanyi nga ne yakuzaalamu yafa. Nata sina buzibu leeta gwe nakuzaala wano wendi sijja vaawo mundeetere omuddamu ki nti yafa. wategeera otya yafa nti yanzaala yaŋŋamba obukakafu obujja wakati nze bamaama nga nalabako n'omukyalo omwali eyo Kasana agamba abaana be bamuyite baaba bazzukulu be bamuyita maama. Nze sisobola kunoonya maama wa ekiki yagaana abaana bo muyita maama bamuyita baaba abazzukulu be bamuyita maama. Kati olwo ng'afa ki? Kusala myaka Gologosa yereeta ebizibu n'abasajja bangi bayagala abaana bamuyite jjejja. Era omusajja wambe omusaana n'omuyita muzeeyi kimuyombya. Naye nze buli mu ensi yonna empita Muzeeyi Magala ate lyakala ate nga sirinaako buzibu. Kyensaba Mukama anyambe ntuuke mu myaka gyennyini gye bampita Muzeeyi Magala. Nze bingi bye nnwanyeeko Mukama n'abikkiriza ne mbibeera. Nze nalwanako okubanga enju yange yeeragirira ekyalo maka amalungi ati ng'ekyo ekintu nkyagala nnyo. Twalina amaka ga Lule ekikonge ntuminako famire ya Mwami Lule ow'ekikonge. Bova ku maka amalungi ga Mwami Lule awaddako. Bova ku maka amalungi aga Saalimu Busuulu ekiwawu olulinnya we waagundi. Kati ekyo ekintu nali nkyagala nnyo obulamu bwange. Nga balagiririzaawo. Kakati ffe buli bwe twayogeranga ku maka era nga bwe tuba tuva ekikonge tugendejeza tudduke paka ku maka gali amalungi ewa Saalimu Busuulwa. Kakati nze nakula neegomba okuba n'amaka amalungi agalagirirwa. Era nze mu nsi mu bintu bye mpangudde era nze kiringa bye nali nkolerera oba bye nali njagala. Nze nali saagala nnyo obufumbo bwa ntalo era nga mbwewala nga sibwagala. Era nze mu Katonda alinga kye yampaamu kyamaka n'obufumbo obutali bwa ntalo. Era bino okukwata n'omukazi nakkuba n'okakkana ne muddayo awaka era ne mweba. Naye okunkuba agezezaako omulimu agukoze. Era singa saali wa Lugave singa obwenzi nabwenenya dda. Aboolugave benzi nnyo. Aboolugave kwegamba kika kiringa kye baatongoza mu bwenzi. Era bw'osanga omuntu atali wa Lugave, muntu w'Olugave nga si mwenzi aba yeetaaga otwala ku dyandike DNA bamukebera obuzaale bwe. Waliyo Olugave yakanjula abaana nga 8. Ani yenna ali eyo musajja wange nze we natiira omukazi nti afuga Minsa Kisemakula ku baana be yayanjula omusajja ow'Olugave n'ettutumu ly'ayina nakakasa tinakaayi yayanjula abaana yabajjayo era abaaliwo Nalweyiso
nono omulala n'abalala banga bana bataano bwe nakakasiza ti ab'embogo baba beddira mbogo. Mukati awali omusuubira okubanga yabaleeta dda 10 n'ali bawali n'agamba abo baana bange kijja kijje. Ajitifu Mukiibi yazaala abaana 18 yakafiirwako bana alinaho 18. Kasoma yazaala 26 jjajjange yazaala 18. Ajujuma Lulika Katende ate muneyi yazaala batono yazaala abaana 13 naye alina muzzukulu we mutabani we wa myaka obanga 47 we nakomera osoma ekitabo ekyo ng'alina abaana 72. Bane ntumirako famire ya Ajujuma Lulika Katende ekitegeeza ffe tuli mu bya ssaaga eno zaala abaana ekika kigaziwe ekika ky'Olugave kye kisinga obunene kuba emmamba yebadde tusinga obunene bajawuzzaamu gwe tozaalira kika ekika ky'Olugave kye kisinga obunene kati luli emmamba yebadde ennene ne baawulamu eya Namakaka n'emmamba Kakoboza kati ffe tuli ku level ya waggulu emmamba neddako effumbe ne liddako engeye neddako awo n'engabi neddako naye jjukira engabi nayo yakugatta ennyunga n'ensamba. Olugave luli kule waggulu ffe tuli ku ntikko. Olugave ate luli ku level yalwo na buli kirungi. Omulamuzi akyasinze okulwa ku bulamuzi myaka 82 yali Juma Lulika Katende yali yeddira Lugave. Omuleme yali asinga obugagga mu Uganda Ajaruna Semakula yali yeddira Lugave. Mu magye ga Uganda omukazi asinga eddaala eddene na Kano Nalweiso afande Nalweiso tomuyita Kano baamukoza Jeno Jeno Nalweiso naye yatugamba bekikozibuwalira mwite buyise afande Nalweiso mwanyina za afande Nalweiso ye mukyala yekka asinga eddaala eddene kati nze abasenga wange mutumiddeko nnyo nze oli mwanyinaze afande Nalweiso yasinga eddaala eddene ne YouTube asinga amaanyi kati Kasuku naye wa Lugave kituufu nabo Lugave tukutte ekintu n'omuntu ataasoma asoose okuwandiika ekitabo era Magala omuntu asoose kampuni yasooka ebweru erabirira abalwadde n'abanywi enjaga Magala wa Lugave ng'ogyeko rehabilitation rehab ffe baneffe tetulina rehab ffe tulina omukeya ebintu njaba byawule era togamba mwana wo nti nkutwala mu rehab n'omuleeta Matabachi Omukeya Service Uganda Limited. Era nze mbagamba batuuka on'okumuuti omwana awatali kikomera eno si rehab eno Omukeya kulabirira abantu awo we bali obulungi. Era nze nsoose omuntu asoose ovumbula muwogo nti azimbira ddala wa Lugave omuntu eyafuga DP ebbanga eddene Paulo Kawanga simwogerere yabadde akyasinze yakyasinze naye maawe ajja mumalamu anti ate maawe afuga 2 afuga green na yellow okitegedde chairman Mao musajja wange sajja ayogera nawe namulabye ng'ayambadde anyumye ye abantu abanyumira engoye omuntu akyasinze kwegamba ab'Olugave omuntu akyasinze okufanga mugagga n'agabira abaana b'essente eza cash nga talina bbanja tebamubanja tabanja Abudu Kasoma yali wa Lugave yagabira buli mwana we milioni 10 abawala 75 buli mwana n'amuwa ennyumba 5 n'abateerawo 5 ezayavuwadde bamwongere yafa talina akawunti mu bbanka nga talina bbanja nga sente alinazo waka era yateekawo abakuza bana era be baazigaba Tiifu Mukiibi Amudani Kalungi musajja oyo Abibu Lukyamuze Mzee Magala ebintu ebimu ndowooza oba olimba ngaki ate kyenimba Haji Mulika nkutumiddeko ogambye abaana abawala 7 mu bameka abaana ab'oyo omusajja oli Tiifu Mukiibi ngamba ono yagaba ssente
Kasoma yali abaana 26 si bonna bawala nti alina abalenzi ndoza 13 abaana 26 buli mwana milioni 10 buli mwana milioni 10 ate zaddi eza 9 kuba yafa ku Christmas ya 9 milioni 10 abawala 75 nga kamunyegula abawala babanga milioni 75 abalenzi 10 naye buli muwala yafuna ennyumba 5 n'omulenzi ennyumba 5 ng'ate bakuteereko ne milioni 5 ayavuwadde walugave kikyo wakati nze magala ate naawe kati otukwata bukwasi Kasoma gwe nkugamba abeera kasana luwe musuubuzi wa mwana bwe jangu bw'oba oyagala nze banabe emikwano gyange nze mbadde mbasabira n'omutuba okugujja kugwa Dawuda Migadde kati nze bali Haji Mulika nkutumiddeko Haji Amudani nkutumiddeko Amudani Lugonvu ne Mulika Zedi nkutumiddeko sajja nga baba ne sente era omukuza w'abo abaana jinna kibi byenjogera si byalwa yaleka abakuza 5 nina kibinge ye mukuza omukulu Kasoma yalina sente era ku bintu bye kye bakatundako stout UVS UVE 597 ne tata UWQ 383 ne Hyundai UX 583 byokka bakatunda n'ekizimbe kimwe kirimu mpologoma hospital medical center bisigadde weebiri era baga kalina ya Kasoma nero sibayita Kasoma zone yeyo Kasoma ekitegeeza yalina oluganda ku Shafiki Kayima Kasoma zone wamma yajogeranga keruweera awo wamma yatugambako jjajjawe yabeeranga ne ssente mu nnyumba ngampakire mu nsawo kati kankugambe yapangisaako ennyonyi ne walakina ne bakola ijja abantu aba okuva wano mu 72 okuva wano paka Saudi Kasoma bagagawala eri nga baana bato bamuzaala lumu January 1932 naye ennyonyi ya 72 ogimanyi okugipangisa wekka bako ya 72 eyakakati yenyango yakakati nyangu weziri nyingi nanziza bunya ina kubeera mukona kasenteko ebunyaka abantu ali ameka ebunyaka teri airport terina weegwa helicopter helicopter milioni 67 mukaga entwale ebunyaka ekujjawo wano nekusuula ebunyaka okakaza nogenda n'ovuma abantu okubamalawo obumazi fune wano omugagga agikuteekemu eve wano muganda wange Yasini baba Yasini kiyimiriremu wano muzeyi magala ennyonyi emujja wali bweya oba wano Kololo ng'enkuba bunyaka ng'ekusuula ali bunyaka ng'owuubira ku bantu ng'obabuuzaako ng'ekukomyawo Kololo wano oba ng'ekulekawo ye obunyonyi bawupangisa kati ku gundi okakasa mu kwanjula abantu waliwo twatukaano ng'abantu batwala milioni 6 ennyonyi okutwala ebunyaka helicopter yes nga kakujjano nga kusuula ebunyaka naye manyi nti ate ekyalo kitaddemu ensasagge era kati gobere oyingidde byafaayo baba bagenze kunyumyako muzeeye magala eyajjira mu nnyonyi wano ate epaakinga ne bateekamu ne mukyalawo bw'oba oyagala ne babeetooloozaamu awo kukasaawe neekomawo neerandinga ekijja ne kijja ate tewali kijja mpalana yekyukamu empalana eba ekujjiridde awo ogimanyi ne baaba walabaana bajja gikuteekamu gwe tofaayo okyogedde omwana ajja kukubira essimu agambe muzeeyi magala nakulaba oyagala helicopter ekujje wali ekuteeke wali enteeke bunyaka oŋŋambe Kasuku bankubidde wano ngenze nze nga nzija na kamera zange mba mu mutto mabega gwe n'omukyala mu maaso wano n'abaana baaba bana helicopter tulogendamu abantu 6 ku 4 tuva ali bweya oba Kololo ku kisaawo bunyaka ne tusuula bunyaka
ffe nga tukuteekawo nga tugamba fitina yonna n'empalana tugikulekedde gwe onoomanya ebiddakaawo gwaba amanyi batya birala naye tebogendera mu nnyonyi oba okimazi naye bw'aba Kasoma yakikola nemujja wano paka Saudi yali atiikana mu byonna. Soma yali mugagga nnyo. Omanyi Abannayuganda balina ekizibu be bakulaba nga bakupima mulinga abenkana tebakkiriza. Kati Kasoma alina amaka nze ndowooza ne mu Luweero district gasinga yagazimba 6 oba 8 naye nakati bw'ogaleeta ekkolero gajjaawo kuba galiko amadirisa ndowooza nga 40 ate amadirisa ga fuuti 10 ku 10 erina garaji 4. Kati Kasoma ye talina kye yali asobola yekkola ne bakyewuunya ba yali mugagga ebituufu ebyaddala. Kasoma yali musajja omugagga ayogera empola akwata empola atambula empola. Kati kankulaga okumanya Kasoma yali mugagga era Luwemba ne Kakooza bwe bakaayana jjukira bisaasaana ngera boolaba abakkiriza ekibulira Kasoma yalekkiririza kibuli n'akwata poloti n'agizimbamu omuziki n'aguba wanga guwedde ne bamugamba nti abaana baffe basomera ku Umeya n'akwata poloti yiika ndowooza ziri 2 n'azimbako Islamic somera yita Islamic n'ebizimbe byonna Eroweero ya Kasoma abaana be basomera awo naye yagikwasa obusiraamu n'omuzikiti kati ogwaliwo tegubamala era famire ya Kasoma yezimbya naye si yezimba yonna ndowooza yekulira okuzimba oba agimulika era yemuwanika yasikira Kasoma. Kasoma alina mutabani we bamuyita Musa era ye bwajja azimba bizimbe tolimulira taleekaana nansi mukwata mpola avuga ekimotoka kiri UEE kiri awo kiringa kisitawutu mukakamu nnyo. Yazimbira maama w'amaka manene yazimba sayidi eyo n'azimba ey'abakozi era kumpi beba ng'ogyeko nze be basooka okuba n'amaka ag'amategula ngo nenzirako kati ne MP waffe yazimbye ag'amategula naye akalina Ssekabiri n'oluli enju ez'amategula ebadde ya Kasoma ya mutani wa Kasoma eddako nga yamagala mu Luweero nga zimanyiddwa enju 3 amagala okikubye ssebo. Nze nazimba enju eragirirwa ku ttegula ensobi gye nakola emu nalina zimba ya ttegula nga yakalina naye olw'okuba tageti yange yali yakuzimba nju y'amategula nga sifaayo mu awo yonna mweri n'okikola nkikola. Anyway emboozi tejja kuggwayo bwe tunaatandika oginyumya twatandikidde mu Valentine y'abawala bato era bawala baffe bonna baagalaza Valentine ne baganzi bammwe ennungi. Mzee Magala agambye Valentine y'abawala bato nabali mu bufumbo buyuga nabali mu bufumbo nga bunyeenya balinamu olunaku olumu olwabaagalana ffe zonna 365 ne 366 muba mweyagala tweyagalidde mu bufumbo era nze omukisa Mukama gwe yali yampa mu bufumbo singa nagufunamu ssente singa nsinga Kasoma nga bamanyi Mukama baatugamba tagaba byonna bwe yasalawo kye yakuwa yakikuwa talina kye yampadde ekya ssente siina ate ayinza okuba talimpa kuba nze Kasuku buli kintu nkikoze ekirina okuleeta ssente teriiyo mulimu gwe sikoze nga gulina okuleeta ssente. Nafumba ku kayidde nafumba ku bigere natunda ku nkoko enfumbe otambuza era nga ziribwa abagagga nze sina kye sikoze nakola ku bwabusi booyi ate ezo Katonda ssente yaziraalira sinewe byebyo tugenda kukoma olunaku olwaleero
otero gamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaali ssanga lya Mbogo bamuwe mayiro akenda azizanyiremu. Mubeere bulungi. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kate Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi. Abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weegiwaaminge. Abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange.